America waliyo omusajja bamuyita Andrew Carnegie omu muwulirazi Carnegie Mellon University yali musajja mugagga we yafiira sente ze yakola bano bonna abaliwo tewali yazituuse. Andrew Carnegie yalabanga mu America waliwo omugga baguyita River Mississippi abantu bayagala bateekeko bridge connecting St. Louis, Missouri ekibuga ekyo then connecting n'ekibuga eno kyebayita ekirimu East St. Louis ekya Illinois. Naye abantu bateekangako bakozesanga iron kwega bakozesanga emitayimbwa egyo gyabeeranga content yakyo gya iron ze tuyita zino iron bars n'ebiseera ebyo steel tanajja kati bwe bateekangako iron bars nga kwegamba bridge eyo oba olutindo nga lugwamu naye n'alyoka ajja n'agawo manyi wano njagalawo bridge. Bw'agaa nti ayagalawo bridge abantu bangi nnyo ne bamugaa tekikyasoboka kubanga wano tukozesa iron ate iron tensile strength ye kugamba amaanyi gaalina gatuuka ne geeweta bridge n'egwamu. Yali musajja mugagga n'atandika okunoonya yeebuuze n'agenda mu abo bano abookyayo ebiseera ebyo abaaweesanga amafumu abaaweesanga obusaale ebyumayuma ba iron smith. Kyava amwebuuzaako nti ekyuma ekyo kyoyokya kibendingira kweno n'amubuuza n'amugamba ekyuma ekyo tuyinza kifuula kitya kyamaanyi kibeerenga bwe kinaabeera ku bridge obuzito ne buyitako tekyewete kimenyeke. Omusajja kyava amugamba nti ono iron ngeri gyakola bw'ati senga tumuhanesinga ne carbon kuba senga tukwata iron ne tumugatta ne carbon nefuuka alloy kwe kugatta ebyuma byombi ne bikolamu ekyuma kimu. Ebiseera biringe buli kyuma twagala kikozesa kyokka naye omusajja yamugamba nti bwe tunaagatta iron metal ne tugattako carbon ne tubihanesinga tujja funamu steel. Nabakola steel ne bamufuna ne bafuna engineer musajja yali muzimbi bamuyita Eads ne bagaga ogendo tukolera olutindo luno. So Eads n'akuba plan bulungi omugagga Andrew Carnegie n'akwata omusimbi gwonna n'asasula ne batandika okuzimba bridge nga bagizimbisa steel. Ebiseera ebyo steel tannavaayo basajja bamuleese naye ng'avudde mu kwebuuza kati engeri gye kiri nti olwo olutindo baalukolanga ne lugwa ne balukola ne lugwa abantu baatyo duyitako kwaliko side ya motoka nga side endala ya rail train ng'esobola oyitako andala totutta ggwe buli baakola olutindo olwo ne lugwa n'agamba nkoze ntya ne yeebuulirizaako awo n'akimanya abantu ebiseera ebyo baali eŋŋombo ndowooza era ekyaliko abantu bamanyi nti enjovu kasita eyimirira awantu neewulira nga wali weddamu okulinnya tewali stable teddamu kutambula. Kugamba abantu abasomye ku bisolo abantu abategedde ebisolo bwe byeyisa naddala enjovu bakimanyi nti yo kasita eyimirira awantu olw'obuzito bwayo neegeza n'ekimanya mu intuition yayo nti wali bwenziramu nenninnya esensinga danger tetambula nagao najja n'enjovu ku lonki y'olutindo bajja n'enjovu abantu bonna ne basimba ebbali naye katubalabe ne bateekawo nti tugenda tambula n'enjovu ne batambula nayo okumala ebbanga netambula era etuuka waliwo batadde akaguwa ng'abantu bazze dda ku magaala batujja kukozesa lutindo luno ne basotta bugaali nga badde eno ne bavuga mamotoka nga badde eno naye njagadde okulaga nti abagagga beebuuza nnono ya bugagga neeyisa ya kigagga okujja n'embuuza ne nga naye wano renti mmeka abantu bangi bayisibye mu bifo nga renti mungi naye nga ku neighborhood awo ewaddako renti baamusaze oba ekintu bakitunda n'obeera awantu nga tomanyi teweebuuza. Abagagga beebuuza ye omugagga akimanyi nti mugezi naye mugezi mu ekyo ekintu kyamanyi kati ayagala okukyongerako abuuza abakugu abalala. Era abantu bonna njabo balaga nti buli kiisi buli lwobeera nga walinyako ku house of wealth nojja ne weebuuza nze olwedde buli lwenkola obeera mugagga. Abagagga beebuuza bw'obeera nga wakubirako bataata w'essimu n'omwebuuzaako oba mikwano gyo n'ogyebuuzaako ng'okitegedde nti yesu olina amagezi naye kati otuuse we weebuuliza manya olina ennono n'enneeyisa y'obugagga.